Omuvubuka amanyiddwa nga Mugabi Lawrence okuta mukazi we amanyiddwa nga n'abakiibi aw'emyaka 19 ng'ate ye Mugabi ateeberezebwa okuba nga alina emyaka 24 oba 25. Tumuzudde mu lusuku oluvannyuma lw'okufuna amawulire ng'ate gaviira ddala Kampala ekyewuunyisa nga kigambibwa nti Mugabi yasse mukazi we n'amuziika mu lusuku. Oluvannyuma twataddewo okunoonyereza naye nga ku kyalo kyonna ekyewuunyisa tewabadde muntu n'omu amanyi naye kigenza okuzuuka coordinator wa crime preventer bwe mukubidde ku makya ne mugamba keera mu kifo kino kye baŋŋamba nti waliwo omuntu omufu era ekyamazima agenza tutuukayo nga embwa n'omulambo zitandise okujjayo naye ng'ate kigambibwa nti ku Mande oyo omwami Mugabi n'oyo omukyala we n'abakiibi baali bonna mu Kariuki era abantu baabalaba. Naye oluvannyuma ku Lwokubiri omuvubuka ye n'agenda e Kampala nga mulwadde. Batuuse e Kampala n'agenda mu ddwaliro ekiruddu gye yalogootanidde nga bwe yasse mukazi we. Naye bannange abatuuze abaana ekizibu ekituuseeko enjaga esusse obuki obungi ebizibu ebyo byonna biva ku njaga. Batutegeezezza nga omuvubuka ono bwe yafuna essimu ng'ategeeza nga mukyala we bwe bamufunyisa olubuto bw'atyo n'ajja n'asalawo amugye mbulamu bw'ensi eno. Wabula emabegako eri baali bayawukana dda ne mukyala we ono era nga kati abadde yakomawo ku Sande ne beesanyusaamu mu birabo by'omwenge bw'atyo n'amutta. Bannange mbeegayiridde muleke abavubuka abo abalina emize emibi tubatwale tubasibe kubanga bye bakola bino entajja kukwata owuwo n'ekitalo tugende tuziike ate waliwo ekirala